23 nyaawo then tebankalubiriza jukira nze nasoma bachelor of tourism naye tebankalubiriza ebyo bikimbwa ate biki mass communication no nga bangamba bagenda kumpa so the next time asingako kuona yankozesa screen test ne bampita ne tutambula mu office ez'enjawulo ne bangamba atandika okukola ng'osasulwa of course bali bangambye bagenda kumpa naye jjukira saamalayo wadde n'omwezi kati kale nga ndowooza ono eyasooka ebibatu byali bya mirundi ebiri kati naye ndowooza ono asoose nsobola yes naye ekibatu ky'omukulu omukulu yateekawo ekibatu ky'omukulu kyali tekinawe kyewalika unless ng'ogenda kujja okolere bwereere paka woonakkiriza then akasente ko kakole ki ontegedde ekibatu gwe wakirowoozaako bulowooza oba kyali direct yolinga azze ewo nagamba mukwano kino kiggwa bwe kiti Alan kino ekibatu kyali so direct yali talina bigambo byagamba nti waliwo nno omuntu agamba nti oba njagala kuwasaawo staff temwalimu ebyo ndabikidde bulungi kiggwa ate nga TV yali nneneko yali nnenne ondabikidde bulungi kiggwa n'omugamba singa mba sikikuwadde saabimwogera Alan nze Alan simanyi kuddamu bantu bakulu era nalina n'akamotoka kange olunaku olwasembayo nava ku mpewo like alina ebigambo byeyangamba ne bindistructinga emboozi gye twagala kuba abaana ab'obuwala kati kwebali essaawa zino bakulengera beetagala inspirational talk eyo kati Alan kiringanga okubeera nga twayombye oba nga tulina okusikanga n'omugwa kwe tubadde nako nolowooza nti bagenda teekawo wali kamera mbeere ennumu I can't kati yalina ebigambo byeyangamba before the show kati ugenda otuuka ku show kwegamba nga show yonna eringa nga sibitegeera oba kati ate nali ndowooza nga waali omukulu kati va kwonoono yali wano direct kati oli yali mukulu kati nga ndowooza nga waaba oli omukulu asobola osigalayo mu ofiisi nga waaba waweereza butekisiti wembwewalaawo naye kwolwo yajjira ddala ku ground mu studio yajjira ddala ku ground kati nga alina ebigambo byasoose okuŋŋamba kati nga nange weni mugamba ninga kati nyinza okuba ngenda nakukolera bwereere ate nga ndi under this kind of torture era twawumulamu nenkwata ebisumuluzo bwanti bwe by'emmotoka n'akasawo we nagenda mu parking nadda wamuleka mu studio mu studio bwe yajja talina bye yagamba alina ebigambo bye yagamba bye byamalako emirembe bakameramani balimu baali nga basooka eri ku biki kati ngaolusi ayinza okuyita so nga omanyi bati abakulu baabwe era ne babaleka wali nga mwogera bweba ndowooza nga balowooza twogera byamagezi oba baali bamanyi empisa ze you get naye nze olwakwata ebisumuluzo nakkirira bukkirizi naŋŋenda nenvuga nenzira ewaka nali nkyabira mama wange yakubira okubuuza lwaki tewedde yankubira nemugamba sijja sobola nagamba jangu tukyogereko nemugamba nedda ssebo wagaana noleka omulimu omwana omuto yali kyebuuzizza kyova olaba Alan kati nze embeera kati gye ndimu nina ebigambo bye ngamba abantu abandi close embagamba mbadde nsaba mukama buli mwana muwala akulireko mu bulamu bw'asobola okukola decision etali nkake Alan nali nze waffe sinze yali aliisaayo nti we naabulwa ssente tetugenda kulya nali sirina nnyo kizibu nze nagenda otandika okukola ku mativi gonna nga nina emmotoka yange natandika nga ndya nga nina ewabazadde bange nga I'm fine so nga just nga ogamba okugenda awantu just naye nga sirina nnyo kinteeka ku pressure sirina mwana sirina ki kati kyo kyali kinsiba ku mulimu saayina bizibu wali ozeemu okwogerako naye omwali muzeemu okwesanga
yaddamu n'ayogera nange ndowooza weyandaba ndowooza nga ntandise firimu n'anoonya enamba yange y'essimu. Abannange ne bamaneja no nabo omuntu n'obeera ng'oli mulungi naye ng'obulungi olinga eyazza omusango okubeera omulungi. Nanti abo abasajja bebafunamu abasajja bebakolamu ensobi nti akwana ate n'akiteekamu n'obukambwe oba okitegeera. So obulungi kale it's okokwana omuntu naye topushinga so hard. Yes. Yakipushinga so hard. Nze nsaka muntu amalako mirembe. Waliwo kinyumizaako ne workment mu kiseera ebyo bye wali okola nabo? Waliwo omukyala ali bweru kati essaawa zino mukama nsonyiwe sigenda kubanga mutegedde abantu bagenda gatta bategere TV kati ali bweru ssaawa zino. Nzijukira after eyo show yaffe bayinanga show gye n'omulala ye waali omutegenda nnyo tokola nnyo kati omukyala simanyi bambi yanjagala yali yakanda wabulabi bwati nanjagalirawo nga ngoyinza okulooza mmanyi kati yalina omwana ate nga yangamba single mother oba okitegeera single mother so omwana we yamwekuliza biki kati kubanga wenamugamba nga munyumiza emboozi biki nga ngamba kale bannanga osenga omwana wange kati nga mugamba tata waffe fe atwagala nnyo biki nga senga omwana wange akuliddeko mu bulamu bwe butyo biki kati somehow namunyumizaako kati wenamunyumizaako naŋŋamba omwana oyo gwe nkugamba bulijjo oyo gwe yafunirako okubeera single mother yaŋŋamba omwana oyo namufunamu eyo situation yemu ng'eyiyo. Kati yekka yeyamanya essaawa zino ali bweru omukyalo oyo. Saawa zino wetwogerera oli mu bulamu ki? Oli mufumbo, oli singo, oli ki? Oyina gwolaba embeera zabbamino. Omuntu asobola okuba nga alina gwalaba naye nga si mufumbo ligali. Omuntu asobola okuba nga mufumbo ligali. Omuntu asobola okuba nga baayawukana. Omuntu asobola okuba nga baakeefuna. Sina mpeta. Like I'm not married. You're not married? I'm not married. Wekibamanya. Good. I'm not married. So, oyina gwolaba? I'm not married. Okay. Kuva otofunanga omuntu addamu kutataganya. Alani babaawo. Naye nga nkugambye Alani ebintu byange byakukwata mpola Alani. Oli muwala mulungi. Ku ssente okugumiikiriza okuzimba boyfriend wo n'omwezimbira n'okufuna ayina already oyinza genda wa. I want to be sincere. Nime kulimba. Manya abantu bagala nnyo ebintu by'okulimba. Okusanyusa. Okusanyusa abalala. Nze Alani nsagala kubonaabona kuba sibonaabonangako. Kadde mwako. Nze saagala kubonaabona kubanga sibonaabonangako. Tomanyi life mbi. Simanyi life mbi. Tomanyi life ya kwezimba. Simanyi life ya kwezimba. Bano bajjangu tujja kuyiiya. Akuleke. Andeke. Cause njagala nnyo okurespectinga obulamu tatange bwe yankulizaamu. Alani tatange teyali musajja mugagga. Naye taata waffe ekyo n'owookibuuza muganda wange ki ffe twakula our mother si yasooka kkamwa kaffe. Mazima. Our dad ng'amanyi n'okkomawo n'asanga nga mwafumbye like nga mwabadde mu bibyoya ne mufumba ebijanja n'agamba baana bange bali ebijanjaalo. N'akubira omuntu baleeteyo liva bateekereko ku bijanjaalo. Akyaliyo mulamu nga ffe tuli ennyama ne tugikoola. Bamuyita Hajani. Bamuyita omwami Kiza Elias Bukenya. Naye nga atudde ku kyalo ki? Atudde Lubya. Ku Lubya. Muli ba mu town? Tuli ba mu town ne bajjajja wange bali mu town. Bakuziika Lubya? Tebanzika Lubya ebijja biri Gomba. Gomba Mpenja.
Oliwo Egombe ne Butambala side. Mpenja. Oh. Tuli baneiba ba Ronald Mayinja. Bove wa Ronald Mayinja boti. Odda wammwe. Okiriro ddeno boti ngadda ku ddwaliro. Bamayinja balimanga mubalabanga mweri abakozi abalimire eno. Ne mami daddy waffe yagamba bakula with them but yeah. Mwete mwazannyako na Ronald Mayinja awo mu lujja. Sikuli yanko mu kyalo. Obulambo bwa bbeeyi mwana muwala. Nedda Alan tokisussa. Obutakulya mu kyalo it doesn't mean nti woli wa bbeeyi. Ffe twakula mama wange takkiriza mwana we kusula mu kyalo. Walimako? Simanyi nkumbi. Oyogedde akantu ali omwana gwe nabuuza wazaalako naŋŋamba sinnazaala mbadde nkyali naye kakati naawe bwozizza walimako noŋŋamba oŋŋambye otya? Simanyi nkumbi. Osobola kukola mulimu ki omulala ng'oggyeko okutunda ebizigo n'okuzanya firimu n'okola ku TV? Emirimu gyonna okay sijagamba emirimu ogw'omutwe kale ogw'omutwe omulala ogw'omutwe nakolako make-up kubanga okuze mabegako ekigisa agenda nga presenter waliwo omukono gwange eyaŋŋamba waliwo TV awo ndooza TV yalina oluganda ku nannyini TV eyo naŋŋamba naye ba presenters bajja kumpewo nga tebanyirira kajjukira nze nga make-up mumanyi naŋŋamba jangu bakuwe ekisinga osesa nasanga batuuziza ba presenter abo babasunsulamuko omusajja oyo tumulonze ng'otuuka butuuzi bakulondera ku mulyango I swear saakola simanya biki ng'omusajja amala ng'atulondamu nga tuli awo ng'atutwala mu ofisi ya pastor nga pastor ngamba enkya otandika morning show era watandikirawo? Netandikirawo. Nasangawo Sandra nga waali ng'akola kanyomero ka musawo. Tulina omwana Aida, omwana enzaalwa ey'Egomba akulidde ku kibuga Kampala era nga ye akugamba enkumbi tagimanyi mukwano. Si butagimanya nnyo naye tagimanyi. Oyinayo omwana? Ninayo omwana. Wow. Mulenzi muwala. Mulenzi. Lwaki topostinga mwana wo? Actually sinayo mwana, nina abaana. Nina abaana nga bana. Ne baba bakulekera okuza? Godmother. Kati saagala kuba malako nnyo mirembe cause stories zaabwe zi. What keeps you moving in your life? What keeps me moving? I think being a hardworking woman, a prayerful woman. Osala nnyo. Era ekitegeeza bw'aba musajja alina kuba musiraamu nnyo. Tata waffe alina saying gy'agamba sigenda kukaka ddiini ya musajja koza omuntu omulungi tekiva ku ddiini. Eyo kyo tata waffe akyogera. Yagamba nga omuntu omulungi tava ku ddiini kigyasaba. Omuntu omulungi aba mulungi oba wa ddiini ki oba wa ddiini ki. So ofunanga omuntu akuwa emirembe gwoba oleeta. Wow. Tukwagaliza omusajja agenda okuwa emirembe Aida. Takulimisa, takukola ki ng'otuula awo. Ala n'okulima si kwe kubi. Nedda. Saagala muntu agenda kubakita kukyojjanya. Nate Alan kati osuubire ngenda kulima ntya nga sirimangako. Nenga do you enjoy farming? Tuli balunzi bante. So wali agadde okukola farming nga just oyina bwogamba ne balima naye nga gwe oyina faamu yo oba farming is not your thing? Nsobola okufarming seemimwa. Mukole wali mujjeeyo ente muziwe ebikuta muziteekeremu amazzi kuba ne tata affe waakola. Era abalala abalimi. Ne wali waddeko mu bulamu bwa rooms ebbiri? Omuzigo banzalira mu maka. Nova mu maka nodda? Maka. Tobeera nk'omuzigo. Si mu muzigo azin omuzigo si mubi. Naye kati Alan kiri bwe kisi. Abawala mbadde nsaba mwewe standard. By the way mukama onaawulira.
kituufu mukama abantu just babuusa amaaso ebintu bye bandisabye mukama n'abawa oba n'asaba oba ng'azannya naye nze ala nayinanga ebintu ebyange byenjogera nze nali mu senior 6 actually twali mu senior 5 nga ngamba ngenda soma campus nga nina emmotoka kyekisingo sesa ng'ogenda soma campus ng'olina emmotoka nga ngamba nze sigenda kutambuza bigere ku campus era n'ogifuna era nenjifuna taatawo n'agiggulira ala nekyo nga kikubawo nnyo ekyataatawo andi bwatugambye kati tosooka kubuuza ani yagingulira naye gwe manya nagifuna era nasoma campus nga nina emmotoka motoka ki walavuga motoka ki ogenda kwonoona abantu emitwe awo tubuulirako aida omanyi kati abantu bali eyo beesooza atweragirako biki atweragira twalabalaba dda nati alani si kweraga abantu tebagala reality naddala n'abannayuganda baagala nnyo embeera y'okwekubagiza omunoda noga twakula tuli bubi nnyo nga tetulya tetulya era mama gundi oyo mama mukama amuwangaazi yatuwanga emmere omuntu bwagamba nga nti yakula mu bulamu bulungi Angela Katatumba bw'anyumya ebintu by'abantu balowooza mbu yeeraga naye nga bwe bulamu that's life ate tetugamba nti gwe obulamu bwoba olimu bwe bulungi ennyo naye alhamdulillah sibonyeebonye ala nsimanyi kubonaabona tokumanyi waliwo omuntu ahaslinga from start n'ahaslinga n'anoonyeza bazadde be ekyokulya n'akola atya alan alhamdulillah sibonyeebonye mazima ala nze buli ekintu kyange byonna bibadde bijjanga smoothly like that like siina mulimu gwe nasaba neŋŋenda siguyina gwe bakusabiriza gwovaako nedda ala niyo kikuba bubi naawe gwe batega ekibatwe anti kapijji parental guidance advised alan si ekyo but newe komo waliwo kyesitasobola tuuka mukyengamba ekyo kankireke kuba siina nnyo kinteeka ku pressure nti bannange nina okunoonya sente za kino okitegeera nkolera ku peesi yange alan okozesa ki okunyirira kuno abawala kwebakola ali ne kamera ng'onyiridde kuba omwana akuwa close up bw'ati ey'amaso n'alaba ekyana ekigumidde obulungi okozesa ki singa nnyo byenkozesa naye products era ezinyiriza omuntu nogaa neetaagayo akazigo neetaagayo kasabbuuni neetaagayo ebintu n'omuntu wa wansi byasobola n'omuntu oyo gw'oba olaba akufaako atya eri abaana balina ebyo omuntu takufaako omulemeddeko osiiwuuse abaana mbala abali eno banyirira si bwe kiri wamma I would only advise ladies oba abawala tofuna musajja gw'oyagala ekyo kyo nkiyimba ne ku social media zange ntera kiteekako omusajja akwagala n'onyirira tolina kyoyagaza musajja gw'oyagala omwagaza ki kyogamba emitima egyammwe tegyagala eva alan mufuna musajja gw'otayagala oyige buyizi kwagala ebyo olina funa musajja nga yasinga okwagala si gw'osinga okwagala funa omusajja nga mweyagala nedda baaba tesobola percentage tesobola kubeera zezimu tekisoboka olina funa musajja nga yasinga okwagala alan nga n'owokolola kukwatako atya honey what's wrong omusajja agenda okukulowooleza nze alan simanyi saba bino bampeeyo sibimanyi kati gweoba okolola bebi akubuuza honey what's wrong nti something has choked me exactly nakuddamu ki sorry ate gwe ekiwe bwaba akolola nga gwokolola biki yo aba akolola olina buuza gwokolola biki nga mulabaako tyonka abaana bawala batujoze okukuba kuba kukotyonka nze ndi mwana muwala alan
tata wange yakuza omwana gwe yateeka musenga yansanga banga jambula sandibadde precious to him yejirako akaguwa bw'ati. Wow, assalamu alaikum. Alaikum salam. So Aida, edduuka lino lisangibwawa? Edduuka lino enamba abaagala ebizigo wangambye ogenda kugulawo ne branch endala? Ya ngenda kugulawo branch endala egenda kubeera Mengo. Akatuufu nnyo yagala omusajja akwagala. Kati ogenda kugulawo branch endala? Ngenda kugulawo branch eno njigulawo ba customers bange abatasobola kujja eno. Abasobola kujja downtown. Ate ekintu ekirala downtown eno parking onakusindika biki. Gomukayo gi parking awo. Parking eri waggulu ku kochi. That's why you leave your car. Okay. Kati nenzikirira eno wansi. Eno kera na bigero bofuna boda. Nfuna boda oba lusine kisinziira. Mujja toyaga kubona nnyo. Ala noko se kubona okutambula tekuba nko kubona Alan. Okay. Kale tugende maaso. Ala nika kyokubona okiremeddeko. Genderaawo. Mama. Bwebulamu bwe nakuliramu. No. Ala nakula tata wange ankolerera. Mazima. Tata wange yankolerera nasomera amasomero amalungi. Okitegeera. Yes, ngenda kuteekayo branch e Mengo. Kati eyo branch y'abantu abaagala awantu awali kam abatasobola kujja wotuuka ku Bulange kwennyini waliwo kalina eri awo ku geti ya Bulange tokwata gundi kubo lya Lady Maureen ogenda kuba waliwo akazimba akali awo kapya okategedde so opposite that kazimbe waliwo oba washing opposite post office ndowooza yes exactly wogenda okubeera yes wengenda okubeera wow waliwo parking olaba awantu wanene naye ogenda tandika otuula nange wengenda wano ngenda kulekawo muwala wange then nze nzire olina omwana omukulu akola wano nina omwana omukulu asobola okukola wano kati wano ngenda kulekawo muwala wange ngende eri nkole kubaagala obudde. Ebigambo byebisemba? Ebigambo byange ebisemba njagala okwebaza okusookera ddala Alan onoonyeza downtown oli kyali wange Alan anoonyeza Alan webale naye gamba ne ankamp nja mukubemu oluseke anko kale Alan tonkuba ekikono ng'ogambye kale Alan okimanyi sikubangako kikono olina obulwale wa anko kale sebo njagala okwebaza Alan njagala okwebaza omwami Ahmed Lubowa ensi maybe teyandintegedde yes nakola ku mativi ago naye nagenda mu best friend nakozesa ID lyange mu batenda na Sanyu yes kati nebaza omwami Ahmed Lubowa nebaza abantu abadde mu bulamu bwange bazadde bange omwami Kiza Elias Bukenya ne mukyala we Nakito Jali ya Bukenya ne baganda bange Nakito Jali ya mama waffe ali atya mulungi mukyala mulungi nnyo omuntu olera salamu oba omulabye mukyala mulungi nnyo abenge mbawe ekitiibwa bamuzala Butambala ntegedde bamuzala Butambala abenge mbawe ekitiibwa mbaagala nnyo era okwo kwentadde ne Rape Alan Chidam Rape is a very good person Chidam to me especially she's a very good person gwawulira ng'omulinako obuzibu you have a problem check your head byebyo Cruise exclusive gwe mukutu kobadde ate kosinzidde okubanga ate otulabira tusinzidde ano ku dduuka lya Aida wano ku Park View level 2 shop number 32 osobola okubanga ate omusango ayagala okujja omusupporting ebizigo biki Park View etunudde mu paaka enkadde so okuliraana Ndoza Gazaland right yes. Yeah osobola okubanga ate ogisanga njagala okubanga ate mbasibira lunaku olwaleero musibe bulungi abe South Africa tujja nzija nze Selector Devi kuliko Manja Johnny kuliko Dogosite kuliko banji nnyo tujja timu nene nnyo tugenda basalakawe South Africa ekintu kibeerera kyamulembedera webali nnyo ali mawale ekintu okubanga ate wakitaddemu amaanyi kale fona omusibe bulungi mweraba